Discretion is advised. Some artists make noise, others make waves, but legends, they craft symphonies. This October 4th, Uganda's most iconic hip-hop artist, Navio, returns to the stage in a once-in-a-lifetime orchestral concert experience. Years of music, verses, victories, and vision now reimagined through the power of a live orchestra. Come see your favorite Navio songs like never before in a VVIP event at the Serena Hotel on October 4th, beginning at 7 p.m. till late. Sponsored by Kampala Serena Hotel, Capital FM, Bel Air, MTN Momo, Pepsi, Safe Border, Afro Mobile, and MTN. Byomwana tune the right and collected school music festival. Awanda Bakati edition. Kuzirela Bonita ngabiri musanvu September 2025 okuyingira emitwalo ebiri vipi emitwalo 5 atemeze yakakadde jangu mulaba abaana bayolesa ebitone bakulageko omutino wakabiri jangu labe mwana mulenzi tune the writer mu school music festival abaana bakati edition ngabijiddwa mu center Mami Kajetsa Vegas Shoe Center Arrow Marriage Homes Kama Bay Airport Pickup Crimside Schools Goodwill Kayawe Equator Smiling Star Junior School the Elite International Consultants. Ari ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi ndi hapo ndio. Ana bora babaddi. Abachala. Wale so muyomba inyembuto. Katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Yabawereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna. Nawufulumiza mu nnyindo. Kiba ina guno omugugwa Musa. White Star Premium detergent. Waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. To yet another edition of Kasuku Live. Today is a Monday, but it doesn't guarantee that you will see the video on a Monday. So you can see it on any other day. And I'm joined by my beautiful, lovely friend, Mary Flavia Namulindwa. Yes, my sister, Mary Flavia Namulindwa. How are you? I'm good. Welcome to Kasuku Live. Thank you. Kwagalako chimu Flavia, abantu abasinga nsibanchi bagamba nti obulamu, what you make of it. Esawa yonna yonna obulamu obukwata bevo. Noga ati kati kino kibaddewo tugenda ku kino. So bigambo bingi ebyayogerwa, but we are with you. Ate wali okomawo wammwe. Waitoga nti ogenze walala. Abagamba nti time eno. Abantu bagamba tajja kujja mu kalulu tuli mu kalulu. Okitegedde. Kati tulinda kaadi yokka etudde mu 5 tusimbule tuyingire parliament. Tugenda mu parliament. No tuyamba totwerabiranga fuula. Asobola kubeera. Waliwo abantu amola akayimba takyuse. Batimba nchuka. Ogenda n'obala abalamu nga byonna bya kisibu. Nompenso nga batimba nchuka. Kale buza kuba tulaba n'abatuuliriza. Nompenso nga batimba nchuka. Ate munaye bali abakyuka abalala tumanye ekibakyusa. Anyway. Tuuke ne bagamba space for honorables, sima honorables. N'ogamba leero luno. Abatulaba ku Kasuku Live mugamba mutya erinnya nze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwestukira omukyala enzaalwa y'Egomba MP2B Gomba East Constituency. Gomba East. Twanze ku Kyawoma ne MP. Oli constituency number. Yes. Wow. Empologoma enkazi mu nsajja nze bemuganya bona basajja. Okay. Era kikube wonnyawo tulinda kaadi yokka. Kaadi yokka. Tuloke tudde ku ice. Kintu kitambule. Ate weekend yennyini. Gyebagabira mu kaadi. Ya betting. Ate kaadi olwo bagigabe ddi. Kati awo. Okwewandiisa kwa ddi. Okwa ba MP. Nga 15 ogwe 10.
kati ba president beba this month bakibaluddewo okugaba okunominating luli badde tebanominating aba president ne ba MP ku lunaku lwero on the same day obudde teba buwanvu yobera buwanvu nnyo okay but I wish you all the best. Thank you. Njagala omanyi nagamba abantu ebimu kati kubitubonyabonya ffe ennaku zino mu gavumenti betumanyiyo batumanyirwako bagwe kasuku ki naye twetaaga naffe abaffe muntu kwogenda okukubira essimu omugambe nti halo kano kali bwe kati naye abantu abamu batwagala lwakuba gwe akulaba kasuku kasita kiyiika atoddamu balaba bajjukira nina gwe nagamba nti awo wooli nyweza awo bw'onoovaawo nabirabanga nnyo nga nkyali ku TV ng'olunaku lw'otokoze tugeze walwadde ng'omuyimbi akubira essimu n'akubuuza nti Flavia oli otya omanyi oyo munno men of them akubira nga amaze kulaba ku mpewo lw'otokoze takulaba naye lwaki nedda. But as you grow up the good thing is edda twanyiiganga kati tutyanyiiga naye kati ogenda no realizing nti ne bali nabo betusuubiramu nabo baagala kugenda mu maaso kati ate toliiwo kubatwala mu maaso babeera bakyakwagaza ati naye society yaffe yagaana okifuna omusajja n'atafa ku munne omugamba ono naye nedda aiza tokivuga ng'okizze omanyi waki Flavia nyala tukifugireyo kati Flavia olaba ebintu ebisinza otubonyaabonya wano mu society yaffe we don't accept reality. Okay. Oshitegedde. Walafuula ekintu kye wakola watuula wansi n'osalawo n'oga nti wadde ndi mu America wano n'ate nina ekyenjawulo kye nsobola okukola e Kampala. Oshitegedde. Flavia, not so many people are willing to do what you're doing. Yes, that's true. Because for example, tunulira enguudo zaffe. Tunula butunuzi wano we tutudde. Oli mu America oyinza osangayo ebifo bebiti bimeka. Okitegeera. Or maybe you have medical insurance. You have no, but eyinza obutabeera nga kati nina abantu bangi bemmanyi abavudde wano ng'agamba ebimuluma the other people babirabanga bya bulijjo they can handle it better the other side. Yes. So abantu bangi ng'ogyeko ekyokubeera homesick. Bajja wano e Kampala n'abeerawo wiiki 2 n'awulira nga tasobola ate ayagala kuddayo ekyo bakyeteekamu bwetesi. By the way nze bantu nawangalanga nabo ebiseera ebisinga most of the time I used to tell them nalinganga mbagamba nti nze I feel like ndi more productive eka nga ndi wano ndi more productive e Uganda osinga nga ndi wa mu America because bakimanyi bulungi nnyo mu America is homework nti obulamu bubeera obutadde mu kakebe ka chutex awo bwetolera bwoti lwotokoze still ojja kubeera mu nnyumba lwokoze nova ku mulimu waka baana waka emikwano ogirabako katini byokola obirabako katini naye kati Isaac ogende Gomba nojjake wa Isaac nogende wa Mutyaba nokubira ku Doni like obulamu ne butambula so the beauty around it nze nabagambanga I am more productive nga ndika okusinga nga ndiwa but what I'm saying is abantu banchi it takes them long to accept that reality. Okay. Nalabye omvuka Alan Kasujja gwe yadagamba bamuweereza kusoma nadda mu bya drugs neta atya n'okudda takkiriza. You get what I'm saying? I do. So it's the same thing here that Flavia as we grow up you're going to realize these things. Nti ojja kuba oli awo otegeere nti omusajja oyo twakolaganako naye akuyiteko nga yefula takulabangako. Naye otegeere at the back of your mind bw'onyiiga ojjukire nti naye bwe nali muyamba ate yampanga ssente ze beeko kye mmukolera oba otegeera kye ggamba kati weekuba wekka mu mutima otegeere nti siina kye mmubanja yampanga nange ne mmukola ki obulamu ne bukola ki ne butambula ne bugenda maaso nga tukyali ku nsonga ya Isaac bankuba kyeyo mwenna abali eyo mbasaba sibasaba naye kano katwale ng'akalowoozo bw'owulira nti ekyeyo kikubye okinozezza koma weeka east or west home is best koma weeka mu butambule omuntu yangamba nga Flavia America biki ne mugamba nabere emyaka gye maze wano mingi okusinga gye mazeewa eri kitegeeza I can just katini dakiika mu 2 ngobulamu buzeewo obulamu bwekutte koma weeka koma otambuza ekintu naye nga mwenna batumirako abakuba ekyeyo mugamba mutya ekigamba kitambula owaye noonyezaako gundi eno kano kaganye noonyezaako weka n'atambulira maanyi nina okukateekako amaanyi ezo anti tukolera ku time kati abantu bagenda kuba bakeetaaga nedda olimba sawa mmeka
siyo zenyini kati gwogamba akantu sikateekako maanyi munnayo gwo gwe mulimu naline Zubeda nangamba nga tekannagendayo gira okutta omuntu anti because kati mulimu nga bwolaba olaba ku TV show eba ino tandika ssaawa 4 neyingira 4 n'eddakiika 10 akantu okasaako amaanyi mangi omuntu pressure zigenda amaanyi nina okugateekako kuba kukyendyako it's okay. And that is what has created the difference. No. I'm telling you. I'm telling you the truth. No, Isaac, listen. Gwe sabo omanyi katika nkuyeko bino ebintu byetukola. Omanyi kati Flavia nvudde eka sawa emu. Nitandika okukola already twadansedde okukola. Yes. Olaba abantu babeera employed ojjukira nga bakyatukozesa. Yes. Otuuka n'otula nogaa naye kyeki nzija mu buliri. You call in sick. But now this is your business. You realize that if I don't do this, sigenda kulya. Okay. Okitegera wamma. Yes. Nga bwateekanga amaanyi ku mulimu. Nti ne lwotakola walyanga. Akantu okasaako anti wali nalinga ndya kuba nalina osasulwa omusaala. Ne kati wano lwesitakoze sirya. Kyenkunnyonnyola. Amaanyi gosa akantu ako Isaac. Nkaagala kagendeyo mukwano. That is okay. Wali kyogenda kunnyonnyola. Njagala kagendeyo. Katambula. Kapiikinze njagala kagende bekagwayo tukateekeyo kalina okugendayo kagendayo siganye naye okatandika amaanyi mangi kati tutandikirewa oyagala tutandikireze wende tutandikidde mu kooti eyani kooti bukedde yafulumiza story mwagenze mu kooti ne bakola gumu akakaaga ez'akameeza lwakwa kyesitategedde bagaye gumu kakaaga ez'akameeza nagenze osoma mu story nga birala kati otegedde anso gifunye naye baagane nti mwafunye joint custody eyani ey'omwana ng'ani amumuwa uwa ani yagiwadde ng'ani amumuwa. Okay, that is the clarity we wanted. No, there's no clarity that I'm going to give. But you all know, you all have the video saved in your phones. I mean, nigga came out and said, "Omwana si wanga 110% si mwani." Katugwe, if you come out and say such a thing, do you expect me to just say, "Oh, mama kale, kote gami mwana we want, then I just give you the child?" Kale ogenda kumenya ebiragiro bya kooti. Sinafuna kiwandiiko kuva mu kooti and unfortunately. Byogerako sibimanyi. Byogerako sibimanyi, but in case it so happens to be like that, kazi wali ne kooti enkulu, right? Paka kubulamuza asembayo. Nabagamba ku Charlie Brown nja kuteekawo n'omukono bagutemeko. Oyo mwana nja kufiirawo okulwana okuuka ejjembe. Okulwana okuuka. You people kambabuulire. Mulekerawo okusaagira mu bintu ebimu. Mulekerawo, don't take certain things for granted, and certain matters are so sensitive. Okitegeera? Isaac, tokwesa mwana wa munno n'omuzaalamu omwana myezi 9. I watched some girl saying abazaala emyezi gy'okuzaala gyakendedde kati gidi 9 oba emeka, meaning the 9 months is not ekyokuzanyirako. You go through a lot. Omwana omuzadde and here you are, not once, not twice, not thrice, you still insisting omwana si wani siwo, but because mbukote sasa nti obukole ki nange ndowooza kyekyannuma okusinga kuba bino ebirala byonna byandibaddewo. Naye ekigambo ky'omwana si wange kiba kinenemu, especially now for you oli mu public limelight. Abantu batandika okukulaba oba ng'eyeesiba ku musajja oba ng'omufere. Kintu ekyo kyannuma nange. Si gumu, se 2, se 3, se 4. And you come out on camera, I am 100% sure. And then court says, I give you the Isaac, put yourself into my shoes. Put take a war sister or Christine. Take a no Christine. Yeah? Muteke one went to Toseka. Sister Christine kuwezako nyawo mu America. Boston. Yes, Boston. Yes. So, I want you to put Negwe. Ngavude ne kale katika vede mbyo kuseka. Kubulire ensonga entuufe. Njagala okwate Christine omuteke one. Omusajja amuzaddemu omwana. Avuddeyo ku camera. Yomanyi internet teyerabya teyebaka. They will still bring it back. This boy akuze. Omumanyi. Yes. Omumanyi mutabani wo akuze. Yes. Akoba mugambe nti kitaawe yakwegaana. Ate gwe koto ngamba nti kanchirinde kigambo bakimpe. Ekipapula. Bakimpe ngende ne mulamuzi kyasinga okuwa amanyi mu Uganda. Owinyi ddolo. Mpaka owinyi ddolo. Ye Chief Justice. Njagenda paka owinyi ddolo. Bwe kuba kutunda byange nkusigala nga sinade n'ekimu ku Libron nja kubitunda paka nga ngenze magome ate ne bwe sagala kulamba ku kamera ne mbadde ngenda kikubawo kuba Isaac ne bwe nfa oyo omwana
wange namuzala munzenzeka oyo mwana namuzala munzenzeka nolwekyo mwana wange wa kikazi. Seriously, oyo mwana wange okutunda buli kyenina nabagamba ku oyo mwana ntambula ebigere okuva America paka Uganda ku bigere lwa mwana oyo, because you have no idea. I've schooled that boy. I've clothed him. I've treated him hospital. You know what it means to just don't even say nothing. And then when I read about, actually I didn't even read about it. Somebody sent me a screenshot of Bouquet that first page. They put like a brief there, and they're like, I'm like, I don't need to waste my time on that. So because I have a lot of things to do. Ndiko constituency ndi mujia take na constituency katingina mu vetting. So such things tunabira later. For now the boy is good and is in school. Period. Yes. Yes. Njamu charirako benaba ntwala Nicholas. Oh, teged. How you doing? Amwana bamugulire. Abazadde I don't know, all sides have relationships. Abasajja balina issues zawe na abakyala. Naye there's a way I want relationships is n'ebintu bya family bihandolingibwe munda kyekisooka. Ekyokubiri waliwo ensonga ezimu ezibeera okay kati ng'ekya DNA ekibeera rough ku mukyala because well the man wants to know but then ate alina osiga omukyala omulekeramu kali aka oba okitegeera. So DNA ate bebe evuddeyo nega nti omwana ono wuwo ate n'oyongera n'okikuba kawe nafuna obuzibu. DNA yasooka yagamba omwana wo n'asaba ey'okubiri n'asaba ey'okusatu naga ate tukyuse ekifu zonna nga zikomawo ziraga ekintu kyekimu kati nga musajja wange kirungi Isaac nawe oli musajja right kituufu ate nawe birabyeko so kati nyalo oteeke Christian wano naye weeteeke mu bigere byange nti singa kibadde kuggwe gwalikoze eki. Yes, twagala nnyo abaana bene batata baabwe twagala nnyo abaana babiri ne families zaabwe but again and then what I don't understand is that after all the years he had gone then he wakes up one day and is like now I'm here. See, so it becomes anyway disturbing. But still I promised kamalo kuangula kaluka Gomba East I have to tell the whole story. Ogenda kuogera someday. Yes. Kale eyo clarity tugifunye. Ateli ya clarity sali clarity jempadde. Okay oyogedde. Oyogedde shi. Ogambye omwana wuwo. Tekuli nkebyo bikiyo bakoti egamba kito ekipapula tonna kifuna nene bwo kifuna. Paka owinyi dolo. High court. Byebyo nno. Tujagala ne muhege. Pazi hege eri wa Switzerland ejetuula Switzerland tujagenda yeyo yonna. Omwolezi gw'abannamakolero ogw'omulundi ogwasatu b'ogumu gwakubeerawo okuvanga 2 October okutuuka nga 12 awo mu kibangirizi ky'abannamakolero e Lugogo Muuma Showground. Ku luno ekintu kiralamu aboolesi bakwetedde buli kintu kye wali onoonyeza ate ku miwendo gya nseko buli kintu bakisaze ebbeeyi jangu ofune ebintu ku layisi kale buli ky'oyagala kyonna weekiri. E Lugogo mwolesi ogutabangawo ebyokulya ebyokunywa ebyawaka oyagala kusuubula wakinoonya ne kikubula bakikuseera jangu okigula okuva ku yakikola yennyini ku miwendo gy'obusuubuzi okuyingira shiyinza omutwalo gumu zokka. Waliyo education pavilion ebyokusoma ebyokuyiga ebisanyusa jangu obuuze ebibuuzo ku nkozesa kasitoma ogenda kufuna omukisa oyogereko n'abakola ebintu ate ogula ebintu eby'omutindo obutuufu ku bbeeyi entono. Omwolesi gw'awuma ogwasatu b'ogumu guwagidwa Total, MMI Steel, Good Briquettes Initiative, Annabelle, Bank of Uganda, Plascon, Unisteel, Hisense, Science and Technology Initiative STI wamu ne MTN Momo. MTN Momo Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Now, so many stories have been going around yakonyagadde tukajjewo. There are two other stories enjaga tuogereko. Esooka ya Irene Namulindwa. Oh, the beautiful. You have seen Songbird. Yes, you have seen story okuva ya launching akatabo ke. Yes. She has been a subject of discussion. Yes. Ku internet. Teyandi yogedde ku maama we teyandikoze baati. Yali mu nsobi wadde bu video bwedda. Bwenayo bukomawo. Wuchenkugambye kiri ku very point. Nti omwana ajja kuba graduating engineer LeBron Lennox Charles Kanyike Jr. nga bakomyawo nti ya mweka. Ajja kubeera baakwatagana. Tekisoboka. Tekiribanga nti ali mulamu. Allahumma salli. Not when I'm still alive. Tugende mu maaso. About at some point I thought ogenda kundya amolukwe. Nze fuula ndi muntu wo. Whatever nti ngenda kuvaamu. Lwaki?
Wa eri. Nedda. N'ate eri babeera strict mu. Ate babeera strict weefuula nti bo ogenze naye mugenda kulaba Nicholas. Olabwa. Ndeka bulesi. Tontuuza mu bigambo nvaamu. Akantu kaguddeyo. Kyenjagala. Kutyaba kagenze. Waliwo ankubira. Nekagano ogendayo. Pressure agenda. Teeka mugundi. Flight mode. Data. Data asigalako. Kyoteka mu flight mode. Do not disturb. Joba onyiga booti. Kale ku percentage ki? Twajiddwa akantu. Obudde siina. Teeka mu do not disturb. Teeka mu do not disturb. Atiwulidde. Banna. Njagala asooka akikole. Abaana bw'otabibeeramu tebamanya. Do not disturb. Ogitaddeko? Olina kubira talina kyagamba. Kati gwaba wamwacha simu. Abamba kubira nga tobamanyi. Sigwajibawa. Manai, I'm going to hire a PA by the way. Me I have. You a PA ne afanana ati omwala. Kogera bulungi ku simu. Thank you. Display picture gamba. Let me show you. She's so cute. Abawala abalungi. Waliwo abantu balinga boogera ku gundi. Kuche. Ngoli asoma amawulire n'ogamba mulabako ddi. Ku radio No, my PA is so cute. Look at her. Tugende ku Irene Namulindwa. So cute. Tugende ku Irene Namulindwa. Yes. What do you want? Madam Gamba, I want your take on the book. On the book. And the whole stuff that's going on around the book. Yes. First of all, Irene, webale omulimu gwakoze okufulumya akatabo nange mpandiika akangera kajja kujja. Abula abantu nakwogerako ki. Abannayuganda boogera. Bw'okola obulungi boogera. Bw'okola obubi boogera. N'obuzane omunnayuganda ayagala. That is what makes us Ugandan. Okay. It's okay. Tugende mu maaso. Irene Namulindwa kye yakoze kirungi. Naye okuwandiika ekitabo kirungi kwasi kyangu and it's not cheap. Yes. So webale kuwandiika. But akatabo ako kalina details. Nze nga nakasomako half. I bought the copy that was sijiresa nali klazeeko. Nakasomako half of it. Nti waliwo details ezimu. Nze in my own opinion zitasobola kuteeka out there. Okiwulira nga nswala gamba kanso nsaba kuddemu kati ne mbadde ndi ku set. Nsaba kuddemu kati ne mbadde ndi ku set sewa. Thank you. Sorry about that. Nti waliwo details ezimu. Nze zitasobola kuteekayo kozo gamba nti bakusalayo ebigundi ebyo. Once, yakati bazisalako. Katalina miguwa. That's not for me to discuss. Anti ogambye nti That's not for me to discuss. I'm just saying. Mwekiri mu kitabo tekirimu. Have you read the book? Sinaba. You need to read it so that you can give a clear analysis. Kati dene ekirala. Isaac, abantu tusobya mu ngeri ez'enjawulo. Sorry yange njagiwandika nange mu katabo naye era kampe kangezeko bumba. Isaac kwenza kuba akula ne muganda o same mom same dad nenga temukwatagana. Nga oba kyatuukawo teri amanyi nenga temukwatagana. Tekiri wafefe kaba abana Uganda n'abazungu gye ebiri. Wena gamba ati kumbaga yange muganda nge kwa ne bwati. Nenga mama mu yabazaala yo omune tata mu yabazaala. Eyo kanveko those are sibling matters. Zire ku mama. The fact that ndi nzadde ku mwana manche kitegeeza okuzaala omwana okuva ku lwofunye olubuto. Lwe bagambye nti you pregnant. N'olubeera nalwo emyezi 9, n'olubeera nalwo n'omuzaala, n'omuteeka ku nsi, n'omubikka, n'omutangira kino, n'omukola kino, n'avaamu n'afuuka omuntu. Leero nze n'alirowoozeza nti byonna mama Irene bye yamukola yali badde afuna ekifo mu mutima gwe n'amusonyiwa ddaana okumwanika. Ensangi zino abazadde bangi basobezza abaana. Babye sente zaabwe, babagalidde abasajja, ebintu ebyenjawulo nga ku society bweri ennaku zino. Naye muli mu mutima gwo omwana omuganda omwana omunnayuganda ofunamu ffe tetuli bazungu. Abazungu ejja kikubira awagambe mama nge simagala yakola bati ne wati agende tagaana kumanya. But the African culture tetulaga kukola ekyo. So nalowooza nti yes mama byakola bingi byaliwo naye wali badde ofunamu akafu mu mutima gwo n'ogamba okay yabikola but
teyanzijamu kubanga okuleta obulamu ku nsi abakyala mukimanyi bulungi nnyo kiri wakati wa faaba nze ne Katonda wange nze bwe nfuna olubuto mu kasuku ne twebaka ne nfuna olubuto kasuku oba amanyi batamanyi nsobola ogamba kandujjemu kitegeeza sijja kulukoza ki sijja kuluzaala oba kasuku amwe batamanyi nsobola n'omuddu kako ne ngamba saagala amanyi ti olubuto lwe nafuna olubuto lwe kangene nzaala omwana wange mbeere eyo ekyo kyo kyakubiri so Irene, my sister, nze nalowooza nti maama tewali mwanise bwoti kubanga kati maama alina ekitiibwa waabadde oba waali naye kati abantu bangi bamulaba mu ngeri endala bamugamba akola bwoti ne bwoti n'olekera omwana bwoti ne bwoti taata oli bwe yatugambye step father ng'akola bino ne bino taata ng'alaba pono ng'ate alina engeri gy'amutunuuliramu bw'ati so ate no kati kankubuleko no n'ekirala ffe abantu ab'obwongo obudduka ennyo tulowooza nti tekyakoma kumulaba bulabi tulowooza nti oba taata okitegeera so ebintu ebimu but you see Flavia ekirungi ogambye nga gwe mukulaba okuko your opinion however what you're saying is very right ne honorable Munyago yabadde akiraisinga ng'agamba maama because well maybe kati nze nange nganze zinakola ne maama wange ng'atanjagala okitegeera era me there are things I want to say about family but sisobola kuvaayo gamba nti ate family nekola bweti ne okitegeera because maybe growing up I was in a better position you know I know those things naye kati omuntu akuze nga maama we amulaga embeera eyo akulidde in a dysfunctional family how does this person find closure nti nga ne mu bukulu eno because when you read Irene's book the ntambicha zatukutuliramu nti ne mu bukulu eno mama yasigala era amulaga embeera yemu taata we yafa mama nga amuteekateekako embeera you know so how does she find closure how does she overcome all of this because yes we understand mama ye mama that I agree with but now no muntu how does she get over this how does she become a better person so that she's a mother or a better mother to her children? One, she needs to go counselors. Yes, she needs to go for counseling. Number two, kino kituzaayo ku bazadde fembi aiza ngenda kukomyawo mutabani wange ebi nabe nashitawe byazampisaamu lwakuba nti nze Namulindwa nze neetwala okuba nti nze ndi wanjawulo naye bw'otunuulira ebi nabe na taata w'omwana byajjanga akuyisaamu ofuna obukyayi ku mwana ono tetumanyi taata wa Irene yali ayisa maama we alyoka afuna obukyayi ku mwana ono kine watuusa okukula kati akyabumulaga because Irene is successful she has it all muchala mu Faransa I mean ayimbye akoze concerts ez'amanyi she has been to everywhere in the world okitegeera so ndowooza nti taata yayisa ate maama okufuna obukyayi ku mwana ono kyakubiri era still kidde ku counseling nti nze mama wange rest in peace singa abadde nga akyaliwo nga nafuna obutakkaanya naye kubanga Isaac ankubulireko olina ekifo wootuuka n'ogamba maama wange singa waali do you get no tugeze ogenze Dubai akafo kalungi so beautiful the environment is so nice you wish to have that person bwayagala okuleeteka ne memory nga yali badde ya mama naye nga takola ki so Irene akantu kaganya ogendayo genda maaso tugende maaso okagyeko amaanyi genda maaso kati ogamba nti ki Isaac akanja kagyeko amaanyi nti nze nganze no Namulindwa bwange Irene yali badde asonyiwa maama we whatsoever nane mamwani kabwati kubanga kino kitabo ekyafulumye tekigenda kuvaawo kiringanga internet era abaana bangakikozesanga reference nti Irene yakola bwati maama we nanga I can do this however waliwo n'abazadde abakisusa omwana n'omusaako embeera n'akuviira nayenoonyeza obulamu n'omulondoola n'omuloga n'omutaako olukongoolo nakyo gyekiri naye maama asigala maama Isaac abaana bajjamu embuto e Kampala wannagamba ku 8 nti ali mu ddwaliro ali mu kujjamu lubuto bw'abanga maama yakkiriza n'akuzaala kyanjawulo ekyo kyokka kimala n'okirekaawo nogamba okay maama wange gyali tetukwatagana baganda bange gye bali tetukwatagana ne maama wange y'ono
n'omuwaka katibwa k'obwa maama asigalenga maama yayanise maama we nempulanga we nifunye ensisi neŋŋamba okay kati wano wetuli okitegeera yes it's a beautiful book osoma n'olabako ekyokuyiga nobaako naki naye maama asigalenga maama mu buli mbeera omukyala yakubeeramu emyezi 9 ng'oli mu lubuto nga takugjeemu okujjamu embuto tekwakatandika kati nedda abantu bajjangamu embuto okozesa local herbs yes bw'abanga yakukuuma n'akutereka ate nalabye nga ka video nga naagala kuzimba ebijja bya jjajjaawe jjajja ate azaala maama anti ye alabika yamwagala jjajja ayinza okuba yamwagala ne bw'aba yakwagadde ono kankunyumizaako ka story Isaac nakola interview ne Zubeida nannyumiza okuzaala kwe nga kyaliri Uncle John nga Zubeida yatera okunyumya banange navaamu omusaayi mungi kati bwe nakomawo nga interview yasooka ne mugamba omusaayi ogwakuva mu maama gwali gutya so narrating the whole story interview gyeri ku YouTube channel yange Diaspora Connect UG Isaac nali muleba emengaawo sawa zaali 7 ogw'emisana emengo omudwali emengo nga kasana kakabwe kati Isaac omwana yanimire saa 8 8 hours nga minleba 8 nti yanve ekiro nga nnuma ne tusiiba nga nnuma paka ku 7 ngenda okutuuka abakyala bamanyi embeera bwe kibeera ng'oli mu lebo ogenda okuzaala Isaac ngenda okutuuka okuzaala omusawo wange omuzaalisa wange wali awo Emmengo era nange Emmengo hospital mbabuuzaako Dr. Billy ndi wala n'ogamba otya nkutumiddeko okwagala nnyo nga Isaac omwana asse eno njagala throwing up and I want to poop okitegeera so you can imagine the situation I feel like I want to throw up and omusawo agamba push women know that time is between life and death. I'm throwing up and I have to push. The energy alone you have to use when you're pushing that baby to come out. At times, you'll have bafuna tears once. Never kuwe uzinga 12 once. Era bwenda bw'omusajja avuma omukyala nkwewuunya ngati yakuzala muna yakuzalira abaana because you have no idea. Some of these men know because they're in labor suit. Some do not. Ati ono Irene yazala na kwa chimanyi what it means to okuzala omwana ku nsi. Okitegeera. That time wakati wone Katonda wo. Time etuuka nogama omusawo. Musawo manji gampedde mu nkoye bansale. Wakiriba bwene wesabira ekiso. Mga musawo bansale nga namaziga bega kuyitamu. Mga musawo amani gampedde. Omusawo agamba sindika omwana omutwe gugo gujja sindika. Omusawo kwegamba nosigalawo helpless. Katonda wo nazza bibye amani jogajja tomanyaayo nosindika omwana. Olumala muteeka ku nsibe paba nogira nogwa muli. Empewo kabeka singe kuyiseemu awo abakyala basinga obungi we bafiira. Bwabanga mama ya enduring all that nakuzaala tumusiwa kateera ako tumuwa katiibwa ako nti mama asigalenga mama tuleme kumwanika osanga yali kujjeemu osanga yali kutidde magulu nga akusindika. That's also there. Bagamba sindika omwana ogamba sijja kusindika. Bagamba sindika tosindika omwana janti sijja kusindika ekibamu ng'omuttira magulu. That's also there. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85
or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. So, nga tunenya bamama baffe, nga tubaanika, nga tubakolako bye tubakozeeko, tubeemu naako at the back of our minds. More so, nga naawe ozadde ku mwana. Nina byenjagala okwongerezaako naye oyina justification yo gy'owadde. That will be a discussion for another day. Saagadde kidayiriotinga. But nze kowa yange ngenda gizza wali. Even in normal life abantu mbagamba nnyo, let us treat each other well. Okitegedde? Kuba Flavia bw'omala okunkola ekintu ate tosobola kudictatinga nze ngenda kukuddiza ntya. Bw'omabeera omaze okukola ki? So amidst everything you have said, which I appreciate so much, there is a person who did that, bore a child, and the child claims the same person who did that took her through a series of things that almost got her losing her mind. So, kati tuli awo tuli wakati. But because we don't know, we can read what Irene went through, but we are not in her shoes. Should we also call the mom to give her side of the story? I would love the mom okuvayo kwogera side ye ya story. Nkyagala nnyo. Nange nandi kyagadde nnyo because baby we are judging her, you know, because tulabye side ya Irene. Thank you. But it's been running on in the media for long. So Rakwanti for me I get disturbed ngera bwoyogedde. Nze man ngeri mama wange gye yali anjagalamu ye. Mwitegedde? Nze mama wange yali anjagala bannange. Nina kyensobola kwogera ku muzeeyi wange kibi. Isaac, mama wakuzaala nze buli lwe nzijjukira akasenge k'emmenga awo nga ekyokunzaala engeri gyendi nti si nze nasaba. Mbeera ekyo kyo nkibalekera naye kiri wali ekyokubeera nze mu bintu Flavia pozi eno mu bukulu nti gye neeyongera nnyinza birabira eyo naye I have nothing bad to say about my childhood. Congratulations. I was brought up in a very loving family ng'abantu banjagalira ddala. Kyobola bw'olina ekyejo. I may have a few hints here and there naye Katonda yamala n'anzigusa. So kati mpulira bubi nnyo era zenna stories empulira ye. Nozeewuumya. Ngamba bannaye abantu bakoze batyo. Nakula neraavu taata. Yengo nalya katende ne. Okitegeera. Nga bankuba nga ndope wa taata. Dadi nga ngamba awo tugenda bo tugende kusomera eddala. Okitegeera. It becomes a bit tricky. Nakula neraavu. But kakati. We wish her the best. I hope now that she's written the book, she eventually, I think kati by the way the best solution now. Singa balinayo omuntu asobola obbatuuza kwa ne maama we kati saawe no maama we yandibadde ategeera sirowooza because if Irene is like 45 maama ayinza okuba alinga mu 60s kati emyaka maama we gyabaddewo ne gyalina mu maaso gyalese emabega gy'emingi. So if they can find peace and one of them can God forbid tugeze nga afudde omuntu agenda ogenda okumuziika ekisoboka bulungi kuba ate era mu kitabo okusinziira ku ntambi byatugamba Irene yagezaako nnyo okulaba nti akwatagana ne maama we, you know, anyway ebyo biri awo. But I just wanted to pick your mind on that because you know buli mind ngifunye nze ku maama kwesiva kubanga nze ndi maama era abantu bangi gye bali nze ku maama kwesiva nalabye ku video ya Munyagwa abantu bagambye ne bagaba bannaye nze ku maama but everybody you know has buli mwana ina story ye. Maama kwesiva batandika waliwo omuntu ayinza okunyumiza muganda we nti ffenna tuli ku bbeere lyerimu ebya muganda byanjawulo ebyoluganda nno nayo anti sebo mukwano mwenna muba mwava munda yemu kati gwe tomanyi yo bantu naye ninamugambye ateeke mu gundi gwe tomanyiiko nti waliyo omuntu for you doesn't it bother you Flavia like I sit down I don't know it may happen to me or not I don't want to but for what I've seen and heard nti wakula n'omuntu mu nnyumba yemu nga mudduka mwenna muzanya mwenna omupiira ne mutuuka eno nti mwafuna issue temukyasobola nakwogera bangi be basinga n'obungi. No, but don't you find it weird? Huh? I don't. You don't find it weird? Ekyamma kye findinga weird. Kankubuleko Isaac tukula n'osanga kati omanyi emikwano friends oli agamba nti nze mukwano gwange Kasuku ansingira muganda wange
Kisoboka because anti manyi wachi anti kisoboka lwaki nti betukula eno buli omu ensi erina gye tukanyuga kate muganda wayinza obutabaawo kukolera muganda wayinza okuba ali Sudaani gw'oli eno naye tekijjaawo eri bondi era nze buli wensanga famire nga bayomba nsooka nzira ku bbali ate kati olaba baagala n'abayomba kati besitakyaafaako sikyayagala kubyeyingizaamu tugendayo ogenza oli ekyemisana ate ne batandika okutunuulira obubi ate nga bayogera ebigambo so kati nina famire zendaba era nze bakyali bange ng'oli akyankanye ne muganda we mugamba omanyi enkolagana yaffe egenda funamu obuzibu bunene kuba olaba olemagana ne muganda waate nze China wegena fune mu buzibu. Era mbeera njagala nnyo Luwana. Kubanza olaba kati kankubuulire. Nze bagana yange the sweet memories for example I have of Brian. Yes. Nga tuzannya omupiira, twegoba, tulwanira akagaali, ngudde wansi ansekerera, okitegeera, ansitudde, ndi mulwadde yaŋŋamba tofaayo you know those things. Yes. Now I sit down and imagine Now, those sweet memories, how do I hold on to them? Now, listen. That I wake up one day, I can't talk to Brian anymore. Listen, the same way you be with a man, nemukera kumacha, ngatache mtemuche kubira, ngatemuche na kwebu. Wana muma mwesanze bukuru. Yeah, what it is auntie? Nenga have those sweet memories of where you go yagala okusumula buno straps we. Nga you untie the straps and then you chegera. Olese kyachi ekyo. Njagala okubusumulula kitegeeza ki. Flavia banna. Abantu muna abalowoozesa ebintu kitegeeza ki so kati gwe walinga oyagala nnyo okusumulula obuleega anti ogambye nti nze mbwagala nze nani kugambye nti namugyemu akaleega wagamba yasamira moni tuddeyo wali so kati ogambye those sweet memories of you and strips of Jacob and then kalining yako ngukalaba and then there's this where you there's this where you said, Nastuka what? And then you take it out. As I can still says these things. So such memories. She used to do this. She used to, and you used to, all those sweet memories. Ngate mukyasobola kwogera. Nekino kyo kiri understandable. Naye wali mulina ekibagatta omusaayi. This is oli muganda wo. What are you talking about? Omusaayi gwa kalaji. No, you came from the same inside. Yeah, even this is one, what we are talking about. Even this one, you're inside, and then the baby out. It's still blood. Oh, why? Ebintu si byangu. Yes, you kasuku and beautiful inside, and then baby out. You understand? Moana out. So that's also blood. So to watch sobola kuku surprising but this is different. I think this is that. No, it is all the same. Which take it. Yes. Vacant ogegana kumala ke emirembe. Okay. Now nga kana kakumachanga ko kaweddeyo. Kaka no one. Kali ku checking. Katika no kankajjeyo bana imujja. Kali akaso. Kano kenzijeyo katika no kendeseyo. Kali. The man Mutiaba is not informed. It's a big problem I have with the man. His information is limited. Left and right. Kali. Now, we move on to our last story. Yes. If you can okay, the watching picking on your mind y'abantu. Okay. Kademeko biddingana kambire. Tobidinganye njagala sumutegere nti. So nganji tegedde. Omuganda obutakwatagana it is okay. Kubanga nawe watokera kumacha no muleka. I think you had that time. You have the memories of her with you. Oshegera. So you But now this mama is different. Which would it? Katugende kumkugonda. Okay. Kati topic esembayo. Omwezi gulinga gugwako twayingira gwagalawo na full figure na katuli mu full figure. Bamukuba kati UCC ye yafulumiza ekibaluwa nemukola party abantu basanyuse kamba nasanyuse nze nange nasanyuse naye si nnyo kubanga wasanyuse the extent wabe ne molars bali be babadde bansesa na problem emu
nze yanvuma yantekamu mukadde wange yatekamu mukadde wange ebintu yayogera ebyo tebyampisa bulungi ate ekyankola obubi nti ate jjajja wange yabiŋŋamba okitegere waliyo vubuka eyo nagenda ne bino ebya December nempa jjajja internet ne basigaza internet waliwo muganda wange naawa jjajja smartphone oli nakwata TikTok n'agiteeka ku TV ne YouTube. I don't know, someone is intentional okunjawukanya ne jjajja wange, but you won't succeed. Ne b'otagisasula internet osanga baagisasudde. Okira kyegamba. Okitegedde. Oli n'atera waliwo yamugulirawo yali amuguliddewo TikTok channel. Ne mugaji deleting eyo. Delete the channel. So ye yankubira. Nanga nti abana enyamba ebyo ebintu biveeko. Tomuddamu tokola ki naye ng'owulira ali pained naye because noza yali alowooza ate nnyinza okuvaako n'ebisigadde but I have a history with her so bemba nnyiiga mbaako we mmulekeramu because muwala wammanyi yalinga amanyi n'okunkubira ku simu kati ndudde okwogera naye anti nina kwogera ku simu ya maama we aye nagiblockinga but of course with the time bwenni musanga tuliyogera I really have no problem with that so kati bw'olaba omuntu not nti full figure ogw'omulimu omusala gw'abadde alyako naye omuntu okugwebwako omulimu si kintu kyangu kuba kati egyo emirimu gyaffe kuliko social capital nti osobola okubeera ng'ofuna miliyoni 2 omwezi gwe musaala naye ate ogenda okumala omwezi ng'olina miliyoni nga 8 waliwo akubira funa wali funa wali so but what is your take on all of this? One, omwana abadde afuuse omwana omanyi kankubuulireko weewalanga nnyo okweteeka mu mbeera nga gwe bw'ofuna ekizibu people rejoice they don't come to kunakuwalirako wabula they rejoice agamba kalyonso sonso mino kalabe naye kakiwulireko okitegeera because era nze yampisaamu eggaali naye nze nti yakubisamuko eggaali sigumuseebiri ne kuno y'omu ku mukulu be yasasula obadde ki yampisaamu eggaali sigumuseebiri naye nga ate yali muntu wange nnyo nno wali bamukwano Yes, she used to be my friend. Kuba ojikana chakwa ne ku full dose she used to come ku TV kubukedde ne muchaza. So even nabi ebyo bidde mabega ne ku kino omwana abadde a step inze ku buli muntu. Okitegeera buli muntu ngamukoze eki. Amulinnyeko. Kuba kwasooka paka kwakola ki? Asembayo. Kyokka ate ye n'abantu abamukwatamu bakomekereza mabega mutayimbwa kugamba waliwo selective engeri amateeka gye gali selective nti gakwatamu bamu n'abamu okitegeera kubanga bwe tuleeta computer misuse ne tujjayo video zonna oba nti teyeebaka nakati n'abaana basibisiza cause of that singa ye yasookayo kyokka ate the police is not acting accordingly ekola ku bantu bamu nti ye bwana akuloopa they will come for you we will no lopa they will not come for her because presidential advisor nitubuuza nti we've seen presidents abagenzeko mu makomera era ye presidential advisor alina immunity chi egamba ti she's above the law okitegeera so when Mama Nalweso came out and said boda muno wemulanja kwenonera a lot of people clapped banji bakube mu ngalo bagamba okay nabo kati kibatuuseeko kabakifiiringe when I don't know njagala kubeera correct me if I'm wrong. Is it Justin who beat her or somebody else did? Because I saw Justin refuting. Gama yakubwa. Okay, kali. Yenne yamukuba ensi nesanyuka. Abantu bakola party. Abantu ba rejoicing. Why? Because banja abadde stepped on. Nalabako omwana oyo video y'omwami ono wetta kasaba bamuyitaani ng'agamba omwana wakagwenja kuba okola because ebitya nengamba biveeko nedda biveeko byaffe totawaana genda mu maaso mwenye nazogenda kunzita emmere ekujjako kati yate wakyalya nga tetunaba kulya omanya embeera gye tulimu genda mu maaso wamma nti ye yagetinga beyond yakozesa bubi office misuse of office okitegeera so singa yakozesa bulungi office nadda
na piringa eri abavubuka nakola kino singa omulimu gugenda maaso naye gwe olwokwata ku kamera novuma ono novuma oli nowemula ono nowemula oli nokola kino nokola kiri time egenda kutuuka kubanga si buli kaseera nti obeera ku peak waliwo time yatuuka nga straka ye mwene wa entertainment leero ali luddawo. That time is going to come when there's somebody else, young girls, young boys who can do that job better than you do it. But again, so akakane. Fena tubeere bantu zansange twebongeko nange musange twebongeko nawe akusange muddemu because bino byansi kyalowooza nti gojja kuvuma Namulindwa olinga bwoti tekigenda kumuluma kyokage bakuvuma. Actually oyo mwana agenda n'olugero olugamba seruka mama yute lugwayo lutya waddechi seruka mama yute bwe bakwata kulirye ng'emiranga bwe bakwata kulirye nga awoloma ejjute olimanyi tumanyi ejjute kyekireeta ejjute is oba kiwuka oba kyekikireeta oba bukyafu kikwata wakugundi ku kabina ejjute bwe likwata ejjute liruma liringa kiravi ejjute liruma kati bwe lyengera lireeta omumwa ne libanga emanyi envunza kati bwe bakwatako bwe bakunyigamu bati muvaamu ekintu ng'ekimmonde naye liruma so ono alinyiga kimwanguyiro linyiga liveeyo naye ye bw'alifuna ne banyiga erirye ayinza okuwoloma so lwe lugero olwo nti ye avuma banne n'abawemula n'abakola buli kimu kyokka ye bwe bamukwatako mumuvuma ne bamuwemula ogwo gubeera musango era ba lawyers babeera ku alert. I have my lawyers, we meet in court bamuswe ku police okitegeera so ejo emizannyo gyali badde gikoma oba eyembeera yali badde ekoma police nekola ogwayo nga police. Naye waliwo olumu yabuuza nti bano bo abagamba nti abavuma waki bo tebamuloopa ku police. Bamuloopa ne munanga yisha Uganda wakagijjamu leero bajjo ogibaddemu ogimanyi ne police abamu bayinza banga bamutya kubanga order from above atula n'omukulu alaba omukulu okitegeera akuba essimu emu and everything changes. Ekyo tusakibuuza bantu moso mu Uganda ya leero Isaac tusakibuuza muntu because nawe mwenyini okimanyi bulungi bakukwata leero and then be like bankwatiddewa kyanja ani osiwe kyanja Henry hi ndi wane I'm having a situation I need your help tutu oyo mute okitegeera so nze sasa nyuka nti bamukuba kikyansanyusa n'akamu naye akakane buli muntu muyise nga bwali. Isaac nina obuvubuka nemi okutajja kutegeera bwetabiranga kubukedde nga jaawa leeta obuyimba hiranda nga namuyimbi nga omugiramu obwosobodde nyina gye nagenze juzi wabaddeyo emikolo neŋŋendayo ne bampita nagenze otuuka ng'omwana ye mwenye okitegeera so buli muntu muyise nga singa namuwulisa bubi nga tuli eri wanagambye oyo nedda nakalu tetujja kamuwa nedda but because namuyisa ng'omuntu era we natuuse bannaye nga bonna basanyufu nga bannyaniriza n'olw'ensonga eyo buli muntu bw'omusanze muyise nga bw'omulabye leka kuyisaamu bantu maaso tobavuma cause you don't know what tomorrow holds. Enkya tugenda kubeera mu Uganda empya Kyagulanyi nga ye president wa Uganda olwo nga Flavia nze minister wa finance nze minister w'enguudo Ojja kuba wa finance. Ojja kuba waki Ojja kuba wa youth and children affairs. Balamu ngolo adze bali nga ndi mufo kya Balamu awo nze nabbanja w'enkya Prime Minister kinene tuleme kyeddusa beera wali wenkuwadde Minister State Youth and Children Affairs obanga nze ndi mu minerals olaba bakwokya obwa RDC nedda ate RDC awo bamuwa amaanyi ne bagamba nti RDC ate amaanyi ddala Uganda empya nga Kyagulanyi president wa Uganda ebintu bikyuke 360 Flavia Youth and Children Affairs Minister ate ffe kwafe ku mulembe gaffe tekujja kwako bumwimwimwi nedda miso jakuza ng'oli minister just like that ekerawo olimba bujja bbaamu muganda wange oyogerako tokitegeera otuula booti mu yafeesi n'ogamba wumbwa baveeko abo teekako obugombe gwe
ne batusuubizanga bwebakola mirundi ke yagamba omusajja omulumu mirundi watugamba Museveni muzibu nnyo namugadiguliza ennyo zisoma zeebakira oli musiru ompise mulambo nti sikyuka so mwana nge my sister Jennifer Nakangubi mwagala nnyo naye munnange kyuse tubigenda kukyuka wano 360 olabe nga Kyagulanyi muvuma ngobule muvuma abaana bavumye abakazi bavumye buli omu ng'omuvumye kugamba baako nakwe weerekerayo bana abakuwaana bakubira enduulu bakulimba tubigenda kukyuka wano ofukenga omwana abadde akola video n'agamba lo family is it Maria Mungu nga twendaga kuliza linnya lyo ate nga byokoze webiri ebirabikako ebirungi bofunidde akasente weebali bofunidde emirimu weebali era bagamba nze tumunkwatiraako so ebirungi byokoze kabibeere ebingi okusinga ebibi muntu alina okubanga ekizibu ekikutuukako achakyanja Isaac wasanyuse nakulabye nokola ne party nsakoze party ne wasanyuse nasanyuse bamugobe ku mulimu kye kyansanyusizza abalala babadde basanyuse nawe nosanyukirako nange nensanyukirako bandi wagon effect nze saasanyuse kubanga n'ekyomulimu kyangu nnyo wandiika ebbaluwa weetonde ayo bajja bisootinga gamba ngenda kutereza mulimi lwange mbe nga njogera standards nga zeezo koma wajja kukomawo ekyo kyo bbanga okimanyi kale mu embeera yeeyo sho betyo betambudde olunaku olwaleero kadde kasavu kanyama waliwo obuyiseemu kuba sho tugenzo gikola nga tulina okukwasaganya ne mutyaba noono nooli so mulina obigumira toddaawo kasuku ate Flavia toddaawo gamba nti ate kasuku ate sima Flavia atunyonyola ate omuyingidde so bamanyi okwasama abo nno bayita mmere kulya basama n'akumanyiira tosalamu kantu n'akamu mu comment section mwemba mbalindidde kasita oyogera ebyekisiru yes you block them si blocking amkuwa nvuma nze si deleting a comment wabula ebigambo byenkuddamu ogenda olanga ye mwennyini yejjeeko nga comment agideletinze bigambo ngati nalaba Sona Ben ngagamba nawe mula omuntu ebigambo million ya asajja bakambwe bibali million billions manyeze naga nti yamanya bigambo gye byava million 2 yabimwemula esawa yonna muntu akutuukako n'ogaana ye enkooye n'omuwa ebibye nze awo situukawo ojja tutuukawo olaba saawa munno bibye olaba saa bimuwa awo nyina right emuwa buli kimu ate nembakinga up Flavia Namulindwa ajja ku Gomba East constituency MP bannange banaffe ba National Unity Platform Flavia mumulabire ddala kuba ffe abagenda omunoonyeza akalulu weetuli sigamba sponsorship ali mutekamu ssente tugenda teekamu ssente ekya ssente kiba kinene saagala nkusuubize byesitajja sobola naye nze ng'omuntu ate ku ground era lwolonkinga nga bamaze okukuwa kaadi kugula emmotoka yange endeeta ya bwereere nzijaawo bamutyaba abaani Shalom bonna mu mmotoka tujje nsuubira okulaba mwenna Uncle Eddie Jenkins Mukasa Bat Badru Shalom Ntambi Frank all YouTubers when they all renominating all YouTubers all nominating ira Gomba tujja painting red zijaga ziliko obugome mu Uganda empya the speaker of parliament mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa waitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange